watwala basudde okulikodinga mukyala Mugerwa. Kakati gwe wajja otya okumanya ebyennyimba n'okumanya recording? Kati okumanya recording nabimanyira Nairobi. Twagenda ne bagonza bandi bagiyitanga Horizon Band okuva ewa Mutebi. Peterson Mutebi mugenzi awo n'abagenzi. Ne tugendeye Kenya. Kati ne mmanya nti omuyimbi okufuna mu luyimba lwe ateeka okuba nga alutadde ku era mwali mugenze ku recordinga oba mwali mugenze bandi yali egenze kukolera Kenya? Bandi yali egenze kukolera Kenya. Olugwingo okolamu ki? Nali nkuba tumba. Oyimba mu kadongo kamu? Nali nkuba tumba ne jazz ate nga n'okuzinira ku buyungu. Ku miti gino emiwanvu. Oli kafulu? Nga ndi kafulu nnyo era kyantwala ne Bulaaya mu nsi nnyingi nnyo. Awo ntanudde eyo tujja kutuukayo webanga walinnya n'ennyonyi n'ogenda lwa buyungo eyo tujja kutuukayo. Kakati mugenze Kenya? Tugenze Kenya. Ntegedde recording ekola nnyo kubanga wabeerangayo company bagiyita Philips nga yekwata amalo ennyimba. Kati bwe nalaba basudde ono nenzijukira kiri ekya bandi nti twakwatanga ennyimba era nga era ennyimba ze zitundu okubeera nti bandi ziyimirirawo. Kati bwe nalaba ono omuyimbi ono nganda w'amaanyi neŋŋamba ate n'ennyimba ze bayinza zikuba amanda nga abasajja agenda azirikoding kuba nali nkimanyiiko. Tukomawo abalinda abazze babigoberera tukomawo n'ekitundu ekirala. Omukulu atugambye atabadde agenze ne Kenya. Katulabe ate biki ebyaddirira?